tuli basanyufu aba Ibn Hamisi okuba nti Allah atutuusizza ku kyengera eky'omulundi ogw'omunaana nga tukola ebibuuzo ebya siniya 4 era results zikomyewo ng'abaana bonna bayitidde mu first class grade esooka. Allahu akbar, Allahu akbar. So abazadde baffe abalungi tubeebaza okuba nti mufubye abaana bano ne mubateerayo fees mu time ne batuuka ku kino olwaleero Allah kyatutuusizzaako nga kiyise mu mmwe ng'abazadde n'abayizi. Tubeebaza mwenna nga tubeebaliza wamu n'abaana bammwe n'abaana baffe, kuba nange ndi omu ku bazadde ba Ibn Hamisi ate ndi omu ku badirector ba Ibn Hamisi. Tulina essanyu lya nsusso okuba nti abaana baffe bakoze bulungi era tukyalina ebifo ebiri muleete abaana bakole bayingire mu ssomero lino kuba tusambye amagulu abiri ate n'Oluwarabu ndowooza tetulwogerera muludde nga mutuwulira kati mwaka gwakuna. Inshallah ne guno tusuubira Allah bw'anaaba atuwadde abaana baffe era bagenda kukola bulungi ku sayidi eyo ey'eddiini kuba emyaka 3 nga tuliidinga insha Allahu ta'ala. So twebaza Allah ekyengera kyatuwadde nga Ibn Hamisi kuba lino essomero lya myaka 10 nga ne covid kwali. So kitegeeza nti tubaweereza bulungi insha Allah. Baada Allah mutwongere abaana, tukyayagala abaana basome insha Allah ebintu byonna. Manya nze Kasirye Siraye, Director Ibn Hamisi wano Ekigwogwa.